Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutanda gye musinzira okutulaba. Nze Noordeen Ntege once again ne program yaffe eno gye tuba tukutuusaako wano ku YouTube channel yaffe ne ku mikutu egy'enjawulo okwogirabira. Tukwebaza okubanga otugoberera tukutuusaako ensonga ez'enjawulo, naye nakugamba subscribe buli lwojja kuno naddala gwa mupya tuweka subscribe wako wa subscription like ne comment zikola nnyo oba otuwadde kituwa amaanyi okumanya bitwayogedde bituufu byagala bikyamu okyogerako ki. That is it. Mozo obadde ogamba ki? Moze da Megatron. Omukulu twamulabe South Africa. Ani? Bebe. Okay. N'ayogera ebigambo n'awanda sawa 2 ali kubyawanda. N'awaga yawaze. Rasta. Bebecool. Aina project buli omujja abasinga bungi gye bawulirako era abawagizi ba Gagamero kye bayita most anticipated, ekira kye bayita the long wait. Owulira tubaye tumubuuza eneebeerayo ddi naye nkukakasa September ono watuukira bwati album egenda kuba efulumye. Wali ogimubanja ng'ogamba owaayo mukulu ng'atulindirisa nnyo. Ati kati amanyi abantu bambuuza nnyo bamanyi ndooza meetinga nnyo abayimbi bano njogerako nabo oluusi bandaba nabo ne bakubuuza omukulu yatuwa album ate banyina ne yatuuse okummanja ekivvulu bonna babadde ku live ye mu comments mwabadde ekimu we need a concert twagala concert we need a concert twagala concert because he has created a demand. Bebecool. Can we create that demand? Abantu batuuse balinze nga bw'omanyi kino ng'okyagala ayinza okuba takikola mu bubi but ayagala kubawa ekintu nga kiri waafu. However yakola project ya album ena tracks kumpi 16 album Afrobeat pure Afrobeat naye nga ekoleddwa abantu ab'enjawulo, producers from Nigeria, writers from Nigeria n'awalala, naye nga kyayagala is to say that he puts up a project eri competitive kyayita music to the world, kyayita breaking the chain, kyagamba nti there is that thing when you look at Uganda in particular ekitulemye okubuuka tuwoza kimu tuyimba bulungi omanyi kale olaba oluyimba lwabadde lulungi naye ebivuga kale ebivuga byabadde birungi naye wano mukola ati kakati mu mbeera eyo n'agamba no chechi what is missing in the industry what is missing in our music as artists and as an industry ey'endongo ne bakubuuza nti do we have talented musicians? The answer is yes, ate nnyo. Do we have good producers? Kituufu weebali kati ki ekibulamu kumanya ki kyetaagisa kukola osobola okuba nga ekitono okirina naye ng'ekyetaagisa okukola tokikola ki tokimanyi ne bakugamba nti kati olaba ng'emisinde egyo kanku example Cheptegei yawangudde gold mu misinde meters omutwalo ne 15,000 but this is what happens osobola okuzidduka nga bodduka nabo basinga okuzidduka naye ne bakugamba no weetaaga okwetegekera emyezi 4 n'ogenda tugeze mu nsozi ezina altitude bweti level bweti bw'oba tokikoze yaddodduka nnyo bw'otuuka ali gaasi agenda kuggwako w'osinga omwetaagira ekyo n'okimanya ne bakugamba nti naye bwe tuba tudduka teweekuumira wala naye ate todduka nnyo but make sure rounds zino ezisembayo 10 gw'otandika okubala nti ne bakugamba ng'ebula emirundi 5 gwe tandika okuddukira ddala ebiri siriyasi olina okubeera mu 6 abakulembedde
mu round z'ettaano ezikola ki December ezisembayo nti ye bagenda okukuba akadde ebyaddala balina okugenda okukuba akadde nti kuba omunaawe oba ogibala olina okuba nga either okulembedde oba oli mu basatu abasooka but this is what happens abasajja abadduka 10,000 meters mu byalo abamu gye bayita emirundi 25 oba emeka kye bakola abali modern kati bagenda okukuba akadde yaba gyali nga akakulembedde ayongeramu buki bwongezi olumu babatuuka naye omalira mu kyakubiri oba kyakusatu obadde toli meant kubeerayo n'omalira mu kyokuna kakati nkuwa biki byo baweetaaga mu business gy'ogenda okukola mu project gy'oliko kati n'endongo nkugyeyo mu misinde nkuleese wano back to music bannayuganda bayimbi bannayuganda ne basiima bannayuganda bakkiriza nti Chameleone yayimba nnyo ne bakkiriza nti Bobi Wine yayimba ne bakkiriza nti oyo musajja Bebecool bwe kituuka ku live akugalamiza n'akutta naye bwe bikoma Uganda tebina gye bikwongera era musigala mu mboozi ani asinga Bebecool Chameleone naye Bebecool ne Chameleone ani asinga Chameleone yasinga naye olowooza yasinga asinga Mesaki Bebecool nedda abo bonna abakola ki abamenya ebyament eri domestically one nga bw'obabuuza ebyaddala bigattawa tewali mukoma ku kimu nti yasinga buli omu era nadda gy'abadde n'oyimbira bawagizi bo n'ennyimbira bawagizi bange ne bakubuuza okay bwe mumala obbiwakanamu award nominations bwe zijja nti Grammys BET Smaya biki kola tetubeerayo ne mugamba mwagamba Chameleone yasinga tetumulabayo ne mugamba Bebecool yasinga tetumukola ki tetumulabayo the best kye bakolayo was MTV ne bagendako ku MTV nominations best video best Smaya biki era ne batukuba kati ne okuva ku ebyo ebiseera tetuddanga kumpi tebatunominatingirako ddala mu MTV however zaali zirina okujjako wane mabega something happened ne MTV ndoza nefunamu ebizibu ne bifaafamu mu Africa tebikyaliyo nnyo kiri awo but tuyina the Grammys tuyina BET we had a chance nti Bamoze Radio Good Life yagendayoko tebawangula but when Kenzo appeared on the list omukisa gwajja n'awangula sajjala kubuuza yawangula atya naye yakola ki yawangula abana bamuyamba n'awangula whatever it is yakola ki yawangula n'abalala bagenze ne tebakola ki tebawangula kakati okuva olwo ne tuddayo meaning kaali kakisa nti ne yawangula mu mubuuza ddiri yakoma okubeera nominated talumanyi ayinza n'omugaa katutwale ewali studios takyamanyi we ziri because banga ddene kakati Bebecool bw'aluukinga mu kifaananyi kyo n'aga ekituufu kiri nti Uganda tuyinza okuba tugigalamizza tugisobola naye ate ogenda okuwulira nti platinum ne mugaana ne mukkiriza answer is bw'ogattagatta byakoze bonna abali ku top naye oyinza okubuuza abasinga okuyimba answer eyinza okuba enzibu nedda ayinza okuba takola ki tabasinga naye yakikoze atya owulira platinum that is Tanzania kakati n'aba mu mbeera eyo Bebecool n'amala n'akkiriza nti okay endonga abanigeria oyagala toyagala be bannyini industry mu Africa ne bamala okubeera bannanyini industry ne beekwata ekintu kye bayita Afrobeat nti n'abalala bonna era eyo category ne bagiwamba ne bagiteeka wali Bebecool nga agamba n'agamba naye nedda ne music we Uganda mmuteekamu ssente still either n'akola oba n'atakola ki n'atakola lwaki sirumbako ku bannannyini kintu kino abakifuga nakikugamba nti aba Brazil basamba nnyo omupiira naye abali most successful bagusambira Europe newankubadde e Brazil balina zikirabu zaabwe simanya Corinthians biki Boca Juniors ondoza Boca Juniors gye mba njogerako nyinza okwogera Corinthians nga yawa but era bamala okikuba bw'owulira omatize Brazil ng'ogenda wa
Europe oyinza n'obutamatiza ne bakusportinga ng'oli muto n'omalira ng'oli mu Europe tekifuula nti Brazil nnafu nti batiitiizi genda gye bagamba nti gye bagukubira gye bagaba ssente ennungi you compete. Bebecool n'alumba Nigeria yes akoze ne baproducers ab'enjawulo production yazikoze ez'enjawulo amaliriza waako ne bamugamba nti ate alina okubeera mastered yaleese omusaya yamuyise Grammy Award winner mixer and master ava mu nsi ki nalabye mannya gaawa akozesa nnyo Abayitale Bangereza n'Abamerika kati abamu babeera nti nga bw'onoogamba nti oli muyimbi w'amaanyi naye nga waako omukolera Bungereza naye ng'oli mu Puerto Rico kati bagamba kati kangu example Jamaica waliyo guy bamwogerako nnyo naye waakayo wamukolera Bungereza ali awo producer naye bamwitaani mu Jamaica nja mujjukira producer ew'amaanyi nnyo abeera Bungereza kati oli bagamba nti nagenze Bungereza and I met a producer aba yagenze Bungereza naye nga producer ate mu Jamaica so yabafunye babiri to master this project I'm making sure nti eri competitive and remember Bebecool waba agenda fulumya ennyimba 10 on his album badde nkebera kono ba producer abasinga mu gundi mu Jamaica bayinayo Lee Perry abayinza obutakuwa Webs Cartel Fred McGregor erinnya The Genius Leslie Kong teka mo best in Jamaica in London oba in UK naye kyembadde nkuwa kati ba producer ne bonogenda ku post ya Bebecool eri ku Facebook ebyo byennyumya ebimu ku ebiri ba producer kwe bali ba master kwe bali yasitula ne Ronnie omulaba Mutabazi Uncle Ron producer we namutwale Nigeria yes ne bakola waako ono bulungi kweganga akulaga ayagala ayongereko tomanya maaso project ebeegize emu osobola obikolera wano in fact Ronnie abadde ku team ekola waako oyo nti ebimu babikolerako wano nga babadde instructions bwe bakyagala kitambule n'aweereza bali ne balaba nti kiri kiti kino kyetwagala then n'agenda ate n'aflyinga n'agenda e Nigeria n'arecordingira ddala wali terecordingira kulimba wano wano yayisangamu buyisa n'alumba Nigeria akooye wano arecordingirewo kumpi myaka 3 talina kyafuna takooye naye agattako olinnya bulinnya mutinoga kati kangatteko so nakugamba aba Nigeria amapiano ba South Africa bebagaleeta ne gawamba bwe gamala okuwamba omunigeria n'agamba nti kitegeeza amapiano gakuba ye teyaswala yagenda e South Africa n'agajjayo kati amapiano bw'otuukayo ge gakola ki gekakuba e Nigeria kizibu oli okukuba track 5 nga takubyeko piano nalimu okitegeera kaakati Bebecool bw'aba yakoze ekintu ekyo I think it is a very good thing for Uganda into we are going to be able to compete and it is going to open the door for the rest of artists the artists abali mu Uganda like for that I pose a question how can you say that kigenda opening doors enzigi z'aba artists wano mu Uganda nga bebayina sente bano tebayina sente bagenda kikola kityanga baavu nti ne wano we tuli mu Uganda ye kimuleme kukolera ne producer bana bali ku low budget bali ku low budget naye nkugamba wano waliwo abayimbi waliwo n'abagagga nga tebateeka sente mu music wa Uganda olw'okuba bamanyi sente zijja kukola ki kuvaayo but imagine singa Bebecool akikuba
nga bamuyitira emitwalo 5 ejja $, to perform somewhere. Asatu omugagga nga ham omugagga waliwo omugagga wa wano enaakulabye alina ekifo bakita climax yegundi ano wapakalasiti njagala anti obufu sibigenda mu byombi naye njagala kubitegeera kiri awo naakulabye Power King naakulabye engokirira oyo munene omuddugavu oyo si muddugavu munene musajjaho anti kyenkugamba abagagga bwe batyo bwazuula nti endongo ekuba ebintu ebiri serious akambuuza katugende mu argument ye okola hit oba oluyimba olutambula kyetaagisa production ennungi omuyimbi munauganda waanajagala liri pazo yagenda bungereza balukube Nigeria agenda kuba nominated mu gundi mu awards olinayo ekivuli ekyo kyomanye Kenya ekya liri pazo kati ebyo byoyogerako hits ono Bebecool byenkugamba ezo tune katono yamukuba e Uganda era bamukuba n'owulira stage ng'eyagala kukutuka yadde katono kati ne liri pazo goyogera zaawano Uganda Bebecool kyayagala kyekiri you can have a hit in Uganda production writers and what have you naye olina okutambula nalwo n'olutambuza nga gwogenda oddunyumiza abantu eri ekyokubiri nkugambye waaka alina lwalina okuba nga bw'alina okuba oyagala tokola ki toyagala akatale nakugambye nga bw'obuziza nti buli asama omupiira alina gusambira Europe ansi eri nno naye buli ayagala okusamba omupiira ogufunamu alina gusambira wa Europe okiwaka n'okikkiriza bw'ogusambira Uganda teguba mupiira ne golos teba n'awaadi ne bazikuwa naye bakuwa awaadi ki mu bitabo by'ensi eby'omupiira ne bagamba teekamu abasambi 5,000 tojja sangamu Munnayuganda ne bamajiri musisi n'oba baleeta okitegedde olw'ensonga nti tebaasambira mupiira majidu kale yagenda kope France ne Turkey naye era olw'eyo embeera nti teyafuna mukisa gukompitingira mu league zimanyikiddwa nti bw'otagenda mu Europe oba tumanyi mupiira kituufu okitegedde bw'otagenda mu Europe waliwo ajja okuŋŋa nedda gundi ng'asambira gundi naye bw'aba ayagala okiŋŋamba ammenyereyo 5 anti ŋŋamba newomuwoomu ayinza okugamba Saudi Arabia gye bali naye owulira ekikolebwayo most people bagenda balinga abalitayalinga banayo ssente naye tebayinza gala bannange erigi y'egundi esabula Japan basamba omupiira China basamba Asian countries zisamba ne India ne mu America nawa naye competition eri luddawa Europe so buli omu asabirira kusambira wa Europe okujjako buyiri babikikoze ekibikyuse naye nga bisobola ensinzibu asajja ngabo marketing anti omuzanyali Uganda akuba tomanya ebyensi biki bizibu covid gwe tuwamulabako wano yakuba nsi teyagalamizaako ku nsi buli omu nalabanga nalaba prime minister wa Italy ngaaga buli kimu tukikoze tujjanjabye ambulance zireese mayo tutaddemu biki naye abantu bakukumuka bukungumusi kyetukoze kati tubikwasizaani Mungu nga bulijjo baali balowooza tekisoboka naye covid yagalamiza omuzungu ate oba n'Abamerika abaasangibwa gye baali babagamba temudda mubeere gye muli yoyo covid bwe yali batuka ssente Abayitali ne baziteeka ku nguudo nga bayiwanjuwe eyo yembeera kati kyegaye nti buli kimu kikola ki kisoboka newankubadde ebimu biba bizibu okusoboka so nti bw'otunuulira byenkugamba nti when Bebecool decides to go to Nigeria decides to go to South Africa kati nkuwa example bino byenkunyumiza yabimala production yawedde abasajja bali mu kumasteringa music kati n'agenda ku marketing yagenze South Africa wamulabye waliyo omanyi South Africa eyo ekiikiridde ne Nigeria bakiikiridde naddala South Africa bakiikiridde nnyo abazungu offices mu Africa kati Universal Studios owulira eza America
balina office wa South Africa. Sone Studios oziwulira. Sone TV na radio. Zitusuulira abayimbi. Sone. Enzimanye zitusuulira abayimbi. Anti nkugamba. Teri agenda yonalamu. Sone. Zina studios wa. Bebecool yagenzeyo nti bamusigning. Yagenzeyo to. Bamusigningira. Wulira. Nedda bakusigninga naye nga toyina waaka. Batukola bubi. No, bakusigninga toyina ki waaka. Ono yeekolera waaka we. Marketing it. Yayagala production work. To market his work. Okay. To market his work. After album ge fulumi bona abakwasa. Bamu marketing. Ono mwana. Level gitegereje gamba. So sikola music kuba ni wano waliwo abalina ennyimba ennungi wano mu Uganda entonotono naye nga tezaafuna marketing. True. So his aim is to market this album ku international level. Ugandan music to the world. Naye atuuseeyo atya olina okudiringa ne bannannyini katale. Bw'ona otunuulira kibabe bayimbi b'omu America ssebo balina bamarketinga waka music waabwe mu America yennyini nti okwata music era ne bagamba Sone yamutadde oyo n'abona Sone tesasuza anti mupatinalinga efunamu n'okola ki n'ofunamu Universal n'efunamu n'ofunamu naye bakikola olina good music anti mulina okumanya ne bakugaba standards ze baagala twagala ABCD twagala kino kati Bebecool agezaako to meet those standards ezeetaagibwa mu nsi yonna kati bw'aba akikoze bw'atyo waliwo ajja okubuuza nti naye ekyo ekisajja wololololo nti bannayuganda tebeeyagaliza issue eri nti kati Bebecool bw'atwala music mu nsi yonna kikozesaawa Uganda bw'agenda tugeze n'ayitamu nze onjagalira oŋŋambire bw'abadde tannamutwala obadde ofuna kino kati yamututte ofiiriddwa kiriwa kino because music tebagenda gamba ntakkirizibwa kukubibwa mu Uganda tukkirizibwa mukuba era music waasobola okukuba ne mu nsi eyo gye tugamba wano n'atakola ki n'atakuba. I was told Lucky Dube South Africa teyali wa kitalo naye nga wano e Uganda ne mu nsi ezisigadde lindako teyali wa kitalo naye zo ennyimba ze yayimbanga nga si wa kitalo nnyo nga bwe tulowooza naye nga mu nsi ez'ebweru wa South Africa bisaawe abayimbi bajja wanani gwe baali batutte Namboole kafe badde manyi Namboole ngamba be bajja ebweru taliiwo omawe omusajja bamutwala Namboole kituufu kati agamaanyi ogamanyi gaddala naye ng'ewaabwe sigamba nti teyali w'amaanyi naye nkuwa obuzito kati ng'ayinza kuba zitowa nga Bebecool bwazitowa naye ng'ensi egamba twafiirwa dda kati nkwadde project bwetyo bakenzo balaba balina sente za federation watifu Bebecool aopeninze eddo nekikwatayo netugamba omuyimbi ategedde nti kisobola okufuna tuyinza n'ogamba as a federation kale katusindika abantu baffe bataano bekiba kikola who is talented netugamba who is talented sand so oba Noordeen is talented bwetumala okigattagatta olaba bwe mumanya where to put your money and get profits kyekyo so tuminze ndowooza bannayuganda bandyongeddemu essaala bw'aba asobodde okugulawo he has invested era njagala kubagamba nti abantu ba Gagamel bongere kuwagira musajja waabwe because abakandaaliriza obba wa concert but ayagala omwaka guno gwonna okulaba nga this work agitaddemu obudde bwayo ng'ekola ekyo kyokka badde manyi omugagga oli ayagala nze nina abadde aleeta emmotoka yange mbadde ndowooza 2 abagagamero nga family bawagire Bebecool abantu abalala batali bagagamel listen to the music tolwana wuliriza nze buli music wa Munnayuganda bw'abanga amutadde unless nga oluyimba lwayogerako lulina gwe luvuma nawuliriza ku nnyimba ezo ezimu nga mulimu olumu ku luyimba olwogera ku baami nga batadde abakazi olaba abakazi banyimanyi nkola ya takisi mulimu oluyimba olwogera ku ekyo nga lulinga nkola ya takisi lwennyini lwa luzungu
nenkuwa message nga bwe abakazi bagamba nkukooye nkoze bwendi so bwe tuba tumalirizzaawo tugamba nti Bebecool yateekamu ennyimba nnyingi nnyo ezimu za love mulimu some bit of reggae mulimu eziri pure yakola kintabuli of course album erina kuba album mulimu eziri somehow a bit danceable dancehall kuliko ennyimba mmeka ennyimba zaali 16 naye ayinza okusooka okutaako 10 album efulume nga kyekyo naye kweze 10 kuliko olwaleero fulumye teyakoze nga bano omwana afulumya EP ate n'ateekako ebikadde bwe kuba kuliko olukadde ayinza kuteekako question nti lwalimenti kuba okwo naye talina nyingi baziryawo question yayinza okubaako ndoza ne only you kitegedde so wekumusalamu tula barakatu so mu mbeera eyo omukulu bwatu bwayimiridde eddakiika tuli mu meka abantu tebaagala kulira bintu bingi nnyo bwatu bwayimiridde ndoza tumuwe obuwagizi ate tusuubire nti kyasuubira ekivaayo emeka 26 kize kyensaba abantu babeere bakkakkamu n'abalala abasobola n'abayimbi abalina obusobozi nga ssente basobola okukopa the same bagende bakole atalina ssente akola atya anti ngamba atalina ssente oba toyina kiwedde aye bagamba ennyonyi ya miliyoni 16 bw'oba toyina oyina funa akuteekamu bw'obulwa akuteekamu oyina kukola birala noga kanjira ntambula n'akatale kange wano ndikola bwe ndiba katonda nnyambya bafuna abagagga wano waliwo abagagga bangi abeetaaga just okuwa proposals njagala kulaba next in line is Chameleon njagala okulaba waliwo omuntu ateeka sene Mayireni ntalo yekitone kyaliwo I want to see Cindy sone yamutwala nemusuula ati tewali era jogedde nempulira obusungu anti mbadde gamba nti njagala okulaba ku Cindy awo ng'akoze ekya Bebe kyakoze njagala okulaba ku Winnie Nwaji Shiba awo nze njogera bange naawe gweyogedde Shiba suulamu nendaba kyogamba sirina buzibu nze njagala ku Winnie Nwaji omanyi Winnie Nwaji ono nze mulamu ekitone kingi njagala okulaba Winnie Nwaji njagala kulaba ku Cindy Cinderella Sanyu I want to see Cindy there I want to see Bebecool there I want to see Kenzo there I want to see Chameleon mugambye Cindy ono omulenzi already Joshua Baraka agezaako mu line eyo Joshua Baraka kaza mutawanyi omwana osinga asobola okikuba n'akigattamu agezezaako soja ali atya simuwulirizanga nnyo kati nno ye muyimbi asinga kati buli omu ayogera wuwa asinga ufuna obudde omuwulirizeeko ne kuba n'abalenzi bano ba unknown abo yadde ba unknown ngamba nze ku maloboozi gaabwe nga kano kaliyamu oyo anti abo beŋŋambye tekali kamu oyo omulenzi yayimbye ffe tuli Manchester unknown era mulungi kabi akayimba ako agezaako kakati bw'aba ne ba Liam Voice bonna mu line eyo waliwo n'omulenzi omulala omusoga yaani oyo Asidiki ayinayo n'ekivu bakole ebivulu byabwe naye nze mbadde gamba bwe baba bafunye omukisa ogwo nabo balinamu layini esoboka singa babeera produced well mu that line yawe gye batambuliramu bayinza okukuba because they have the voices the vocals nga beetagamu just kugattako and bano benjogeddeko abaana bato kale enjawulo with the Bebecool nti already he's an ali established artist watandikira wangu nnyo he has the swag asobola okutuuka ku airport ye Nigeria ne bagamba kituufu Uganda eweereza I want to see Navio there njagalako ne ku bayimbi nga batuuka mu nsi emu ne bagamba Uganda ezze
ndi mu bya ddala ndi mu bya ddala ali muntu woddo muntu wange okutezeemu ndabe simulinaako oba n'omuntu oyinza mwogerako kinga oli mu simulinaako buzibu naye saagala nze ndi wa mazima ndi wa DP truth and justice mazima na bwenkanya siwaayiriza Viper ranking asobola okunkubira yennyo yo bulungi nnyo akuba ne Bafano muleke Bafano oyo tomanyi kitone kiri awo yagwa tomanyi kitone kiri awo bamutunuulira sente kati mbadde gamba singa waliwo omukisa abantu abo nandibagadde balaba nga bakola ekintu bwe kityo singa Uganda esobola okukola ekintu bwe kityo nga tulina abayimbi bataano abakompitinga mu line eyo tusobola okukeculako Nigeria ekibajjo bajjo n'owulira nga omusajja akubye ennyimba 3 mu mwaka ogenda ogattagatta n'ogamba nti ekigenda mu maaso kyendabye nga newe tugamba tugenda London kuyimba tebatuteeka mu simanya Grand Hyatt eri Dubai simanya Ocean biki waliwo gundi ze London eyo beeze Bungereza ngera zituza abantu 15,000 13,000 nga n'omuyimbi asinga era bebo bakola ki I want to say Uganda ngali mu O2 arena si mu hoteli kuba waliwo yagenda ku O2 ate n'agenda mu Intercontinental Hotel saagala ebyo njagala O2 ng'oli mu kisaawe njagala ogende mu kisaawe oba ekya Tottenham bagambe nti Uganda ne ali awo bakube endongo nga kyekyo si mu bubi era yenna eyayimba e Bungereza yayimba mu America yayimba e Canada simwogerako bubi mwagaliza kuli kisinga I want to see Kenzo there I want to see Baby Wine nga akuba kiri kya ddala massively abuzina ate taziyimba wano naye tezinyuma bunyumi kati ezo ennyimba oziraba naye n'atutiramu time n'agenda Nigeria oba n'agenda ye n'agenda yayinza obutagenda Nigeria kuba sente azirina n'agenda oba South Africa oba n'agenda mu America waba gy'ayagadde n'atukubira ennyimba ezo ezisobola okuwulirwa kati yasobola n'okugenda e Jamaica n'akuba ennyimba eza struggle naye nga ziri mu line eri eya ddala nezibuutikira ensi yonna ne bamutimba kankugerezeyo ebifo ebimu ebikuba reggae ensi neebonerera waliwo ekifo bakiyita Woodstock kiri Austria ali wano teekamu ogambe Damian Marley Woodstock Poland oba Austria oba kiri Poland I think Poland Woodstock teekamu awo olabe Woodstock olabe ku concert ezo zikolebwa eyo abantu 3,000 ng'abantu bafa bufi 15,000 owulira sente nga bafa bufi gwe teekamu Damian Marley tekemu Woodstock concert ojja kukakasa nti ensi nkambwe I want to see Bobi Wine ng'akola ebyo ng'akuba ne tugamba Uganda is represented nebino ebyabantu okugamba nti teyasinze gundi nti yabalina abantu 4,000 Abanigeria kati baba Nigeria batali mu struggle bagambye eki you know njagala kulaba ko Bobi Wine ng'akuba O2 Arena mu kisaawe njagala kulaba ko Chameleone ng'akuba Woodstock eyo gye gambye ng'ali Munich German ngali tugeze waliwo ebife bikuba endongo muganda wange mu nsi eno eyo Australia ng'okubye kisaawe nga gogo batimbye ontegedde Africa Cup ng'ebyaddala gwamuggulawo toyitawo buyisi nga gwajja Africa Cup nga gwajja byaddala ontegedde so byenjagala okulabirako awo kyekira kyetuleseeyo kyoyagala okwogerako concert ya Wizo next time tujja gyogerako inshallah ndowooza teyatambudde bubi nga ye omuntu ekifaananyi kye kyazze lwakuba kyembuuza azaako ki kiwedde awumudde concert yabadde emusiibu sibiriimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu message muziweereze ku WhatsApp enamba yokweri gy'olabawo wansi 0701 55
8563 0701 55 8563 mweraba.